Lino ly'essomero lya Namboko Primary School erisangibwa municipal y'Ekiranga. Lino limaze emyaka egisoba mu 3 bukyanga litandikibwawo ku musingi gw'ekkanisa ya Uganda. Yadde nga liruddewo, abaliddukanya balina okusoomooza kwe bayitamu ng'obutabeera na bibiina bimala amazzi amayonjo nga kaabuyonjo gye balina ekozesebwa abasomesa n'abayizi. Wansi w'omuti gw'omuyembe guno abayizi bwe batuula okufuna ekyemisana oba ekifo kye wandiise dining hall era ng'enkuba lwetonya. Bano basanga akaseera akazibu. Luyimbazi Peter Bwogi yasomerako ku ssomero lino era nga we yatuulira ebibuuzo bye ebyakamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu. Wabula nga kati ekkansala akiikirira ekitundu essomero lino we lisangibwa alina by'annyonnyola. Ekyamazima essomero lino gye lyatandikira lyali B nga liri mu 3rd grade, naye gye ligenze n'okukwatibwako abantu ab'emitima ebirungi ligenze livaayo, era kati wano wetwogerera oliraba nga ssomero erigenze ku mutindo. Twatandika ne kilaasi zabeeranga nga wali nga za matafaali ga ttaka na muli, nga tetulina ttanka ng'eyo abaana basobola okufuna amazzi, nga tetulina baana we basobola kuwummulira. Naye bw'ogenda okugeraageranya embeera eyaliwo mu myaka giri nakati essomero we liyimiridde, olabira ddala nga tulina omutindo n'essomero lirina bwe likola ki bwe ligenze. Nabisere Florence nga yatwala ebyenjigiriza mu division ya Kira agamba wadde nga wakyaliwo okusoomoozebwa, gavumenti egezezzaako okusala amagezi okulaba nga batambuza ebyenjigiriza mu kitundu kino. Emabegako eri amasomero gaffe gabadde geeraliikiriza era n'abantu nga tebaagala kuteekamu baana, naye mu biro bino abazadde baleesa abaana mu masomero gaffe era amasomero gaffe nkokakasa ssebo gajjudde gabooze, kubanga abaana abamu badde mu private schools bonna bagenze babajjayo nga bamaze okulaba nti government schools zirimu ekyama ekyekusifu, buli kalungi konna mwekali, ebitabo mwebiri, omwana talina waayinza kulemererwa kuyita. Embeera eno yeewaliriza bannarotary b'e Bulindo okuyamba essomero lino nga balizimbira dining hall, okuyamba okufuna amazzi amayonjo n'ebirala. Tukole nabo, tukole ekigenda okukolebwa wano oba ekikoleddwa. Nebaza omukulu asoose okwogera ekansala Pafra ne ttiimu yo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. President wa Rotary Club y'e Bulindo Mary Mpirirwe alina byategeezezza. Ekitulese wano olwaleero kwe kulonkinga project ennyingi ze tubadde tuteekateekera ekitundu kino ekya Nambogo Primary School. Mwezo project tuyinamu eya Global Grant Wash Project eya $9,110,000. Kyetugenda kukolamu eyo project ekisooka okulabira ddala nti abaana baffe n'essomero lirina amazzi, kubanga bwe baba tebalina amazzi ate ebyokusoma bibeera nga bitaataaganyizibwa. Nze ndi musanyufu olwa Bulindo Rotary Club kubanga ekyamazima essomero lyaffe lino libadde mu mbeera mbi naddala ku kyamazzi. Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.